Tuwaye nkwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde. Now if you think that your week was wacky, nkubuulira, just sit back and relax and watch. Eno Tuwaye. Mwebale nnyo okutwegattako. Olwaleero tulina Mama Fiina. Of course bangi mwali temumanyi na linnya lya ddala, Sylvia Namutebi, omukulu ow'abasawo ab'ekinnansi abeegattira mu kibiina Uganda n'eddagala lyayo, kyekibiina ekyo ekibataba wonna mu ggwanga. Twagala olwaleero okwogera ebigambo ebyetoolera ku nzijanjaba ey'ekinnansi, atubuulire na kkubo ki lye bakutte ennaku zino era wa we basuubira okutuuka mu myaka egijjaawo. Tujja kuba tumbuuza n'ebirala ebyogerwa ku basawo ennaku zino. Mama Fiina, Sylvia Namutebi, nsanyusa okulaba. Nange bwentw Walusimbi. Webale kujja. Nga nina omukisa. We mukisa. Nkulabulabi ne nga munnange. Ate naye nkulabulabi nkuwulire eyo. Ekyogero ekyannanteza kye boogerako. Pastor omukisa gutandikira wano. Pastor Wilson Bugembe mukwano gwo. Nawulira kuyimba Mama Fiina. Teri muntu gwenjagala nagamba okusabira. Era nsabira nange nga bwe musabira. Walokoka. Kubanga ebintu bino bifaanagana, sirokokanga, ebintu bino bifaanagana. Bugemba asaba Mama Fiina amukumira ebyoto. Empewo esobola omuyamba. Bikwataganirawo ebyo. Bikwatagana. Oli ali ku Yesu Kristo. Mwaba byawula. Ebintu bino bitambula bibiri. Ddala. Era mwabisangawo. Yesu yakumawo ekyo. Ne Bayibuli ogenda byogera. Bayibuli ogenda okwogera ebintu ebyo. Yes. Byatandika kwegatta nti amayembe agali ag'amaanyi ne gakola bwegati byatandikira awo kuba Bayibuli esinza amayembe yesinza emisambwa esinza ki. Olwo lunyiriri mwenna abasawo ab'ekinnansi mu lwagalanya oli mu Kaabakuuku obessuula mmeka? Wayi Kaabakuuku sigimanyi naye nze ngenda mu Matayo. Waliwo ono munnamu ono w'e Masaka. Yani ono Kasagazi Kansazi. Mutabani wange Kasagazi Kansazi. Wamuwa obukulu e Masaka eyo? Namuwa obukulu. Asobole okulabirira Masaka kuba Masaka ali yonoonese. Buli lwatambula aba ne Bayibuli. Kati naawe ombuulira Matayo. Bayibuli si abanaddiini bokka. Teri musaayi gwange gwawula Walusimbi naawe. Ffenna tufaanagana. Neze mugenda ne munsobera Bannayuganda. Ate bino biri Uganda wano waffe. Omuntu n'asanga Mama Fiina, omayinza ntera ofuna obudde ne ngendako mu Kereziya. Nsabe. Empendo bulo naye tebagigana. Bakutunuulira batya? Naye engeya gye mu ngeyamu basebo ne bannyabu yo yasukkirira. Mutuuse okungoba mu Kereziya. Noba ng'ofukamidde okuba akabonero tikati akuba kyakabonero bayita gambe mayembe ge gani muyambi ne beekuba obwamaawo bafaaza tebaggeya kaidi naye tasobola kwogerako naye bano bannaffe bano ate abayingira mu masaba bajje ne tubajjanjaba be baggeya Mama Fiina naye asaba amanyi nti Katonda gyali bwe butuuka ekiro nanga Mama Fiina nfa omusajja agenda nyamba omwana abuze bantwala obufumbo buganyi obufuze zacyoga munnange zonna zirya obulamu bwe tubatwala bwetyo kuba ffe abakyogamu nabo bali eyo banoonya buyambi. Teri muntu Walusimbi ayimiriranga ku mpewo n'akugamba nti talozangako buwoomi bwa ssabu okujjako gwentudde naawe kituufu nsejjangako era teri wa musawo gye nali njagala twawula abantu ndowooza bwe mba njogedde twawula abantu nga babiri nze besirabangako wange Najjinda ne Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja tabibeeramu ebyo. Ebitabibeeramu kubanga ate ffe tuli wansi we y'amaanyi agage gali waggulu nnyo ku ga Mama Fiina. Era sisobola na kweyunga wadde okumutuukako ne mu kkoota. Naye abasigadde mulina okwefunya wali ku kiwempe wali ewange ku mukeeka. Ekiro bajja eyo. Ekiro nkolanga wa poliisi. Emisana wano tweyisinganya ku Mama Fiina gyebale. Mama Fiina muli muti Mama Fiina webale. Ekiro n'enzigula we banga poliisi. Twaliro mulago. Bajja basooba mu kkooti ne bajja basooba naye kikwewuunyisa. Kyeki enzikiriza endala zibadde zitya ziremeddwa? Enzikiriza endala zaaliwo okuva edda naye nze mu byange byentunuulira nti abantu bakkiririza nnyo mu kalica. Bakkiririza nnyo nti ddala wadde omuntu aba alina eddiini mu mutima naye aba n'ekizibu ekimubonyaabonya emabega gy'akola ki gy'ava. Lwaki bakikkiririzaamu? Nti abantu bawane waffe Uganda oba Abaganda bawane oba kalica ya Uganda okugatta amawanga amalala nti bakuza nnyo amannya agabwe amazaalo okusinga amannya agaddiini. Walusimbi lya kitalo nnyo okusinga Frank. Ate ne bakizuula nti Walusimbi okutuumibwa alina ennono mwasinziira ne baba kutuma erinnya batandika nti Walusimbi jjajja we yali gundi ne bagenda nga bakirandiza. Kyevula nti bakutuma Walusimbi naga naye Walusimbi ono
obuzeezeze bwe butusobedde bulinga obw'omusajja jjajjaawe era yafata wasizza polisi bitobanga watwala ki butereevu oba olina kukutula otuukeko ewa Mama Fiina asobole okukola ki nti abantu ba wano bakkiririza nnyo mu kalica yaabwe. Emisaana tekimugaana kusaba n'akaaba n'amaziga n'agatulukusa n'akaaba naga ndi mukama mbeera nze mukama nkulina mu ne mubeera mu studio bamubadde awantu wonna n'akuvuma nga mutudde mwenna n'akwogera mafuukule gwe ba Mama Fiina sitaani gyana abatwala bwe muvaawo n'akubira esimu naga Mama Fiina ntaasa kiri bubi lwaki nti ffe abaganda ba wano bakalica ya wano tukkirize tugaane olina okuloza ku muddo guno nga bakakuzaala. Omuddo otegeeza ki? Tegeeza ekyogero. Kizibu nnyo omuganda wa wano okuzaala omwana oba munnansi wa wano okuzaala omwana n'atamunyigamu kyogero. Nali manyi bannaffe abateeso. Kyogero ddagala liyamba omwana n'atalwala bikuyiro ebintuntu bwe. Mulimu ekirala ekyenjawulo. Naye ku makya n'onoga omuddo wano kw'enTV n'ogunoga buno zinoguteekawo nga wazadde omwana osooka kuba masaka gye bakuzaala gy'okuba. Maama mune twafunyeyo akaana kikawala n'atandika okutabula bikolo ki ebigenda mu mwana omuwala. Kyenva olaba nti embeera y'akaakati yeetedde nnyo okuba nti abantu babonaabona bw'oba tufunye ekyogero kikwafu era ojja kwekanga ng'olina genda Mama Fiina okifune mu Mama Fiina abantu bonna abatusinga be tumanyi mu nsi muno abagaggawadde bonna baana ababyogero ddala. Kizibu nnyo Walusimbi ffe tuba tusamira batugamba nti togezanga kukwanika muntu yenna newankubadde alina kyakoze ekikolobera ennyo. Naye kizibu nnyo okusanga omugagga yenna wane waffe Uganda nga tanoonyeza kikimufuula kubeera mugagga era nga tasobodde kunoonya kikimugadinga. Kati kankuwemu ekyokulabirako golooza lwaki otunula bino ebyekisaddaaka abantu ebibaddewo ebbanga lino lyonna. Kyembadde ngenda okubuuza ekyo nga tewali mwavu gwe bagamba nti John Bosco ow'ekyabazaala buli anti yasaze omwana baga nti omugagga w'omu Kampala omugagga yatumizza omutwe yawadde omwavu bagagga omwavu nga talina bwongo bulowooza gamba nti kansale nange omutwe ngwekoleremu kyengukolamu ngaggawali naye bagamba baki bagagga. Ekitegeeza nti abantu bamululwa okutwalizamu naye nga tebikola ebyo. Bw'oba oli mugagga bakyogera nnyo omugagga w'omu Kampala omugagga w'egendi ye yakoze bw'ati bagagga naye ate bakyayaayana balina omulugube naye n'omulugube ogwo lwaki omwavu alina nnyo obudde bw'emirembe okusinga omugagga. Nze sirina muntu gwe nayindabye nga mwavu kufuna mirembe. Ekitegeeza bw'oga nti buli muntu omugagga abaako kyabaakoze okutuuka waali abasawo we mubulize abantu awo Mama Fiina. Ate wa anti ogamba omuntu nti kati okufuna kino ne kino oyiteekwa okukola bw'oti kisookera ddala tewali Mama Fiina oba musawo wange yena ayinza kuga nti jangu ewange gwakeera ku makya Walusimbi n'otuula n'omanya nti nkoledde emyaka emeka NTV ngikoledde emyaka emeka abaana abampiseeko bali bameka twasoma n'abaana emakerere bo bayimiridde wa Walusimbi olina omwana gwe wasomanga naye naye ng'akuba mataffaali bwali bwongo obwo okutuuka okukola ku NTV olowooza gwe mumanyi gwasembayo obumanyi. Kati eyo embeera njigeraageranya nti bw'obanga wasobola okusoma naye mwena ne mutwala ne mufuna diguli kitegeeza naye yali alina okulanda. Kati bwe biba biganye ng'alaba Walusimbi yeeyagayira ku NTV alina emirembe ba Mama Fiina be baagagawula abataakomana mu kyakutaano okitegeera nzenna be nabeeranga nabo nga bampitako n'ebitabo nga nze abafumbira waffe waka nga nze alina okufumba mwogo naye kati saawa zino bampita mukadde maama mukadde bw'oba tonnatuuka gw'omukulu wekika. Kati embeera eyo nkulaga nti bw'otandika okunoonya lwaki mbonaabona lwaki nzaali kino kintu seri Katonda gwe yatonda nga alina kubeera mu mbeera ewalusimbi kati gwasitukanuga nti kaŋŋende nnoonye kyekimbulako. Bw'otuuka kinoonya kitegeeza ogenda okusituka ogende wa Mama Fiina oba olemereddwa nokati mu butuufu nina ekizibu basaba ne banyaba batulaba teri muntu agenda ku musawo n'akeera bukezi n'atambula agende wa Mama Fiina oba agende w'omusawo yina wateekwa kubaawo embeera gwe mwennyini gwatuula nga weebase bw'oti oba ng'obadde otambula nga naye siri mwereere nina ekizibu era n'osituka n'ogenda wa Mama Fiina bw'otuuka ew'omusawo yenna gy'otuuse ne bw'aba nga si Mama Fiina atandika okunnyonnyola ABCD lwaki oli mu mbeera eyo lwaki okuba amataffaali ng'olina diguli lwaki onywa walagi lwaki otambula n'obeera nga jobless n'otambula mu kibuga ku street z'ekibuga n'omulenzi oyo ewaabwe famire ali ngagga naye lwaki ali bw'ati kitegeeza bw'oba ofunye omukisa n'ojjanjabibwa
ekyo ne kitereera obujjanjaba ki Mama Fiina oba kiki kubanga omulimu gumbuzi nzize wuwo nga bw'ogaye nti oli yeebase naye kubaganyamu naaga waliwo ekibulawo olw'ojjanjaba ki waliwo embeera awo eyiri kati kyenjagala okakase nti tulina embeera ey'omubiri ne tubeera n'embeera ey'omwoyo okimanyi ekyo omwoyo gwe mutima gw'olina naye tulina embeera y'omubiri okumala okuzaalibwa bw'oti n'okka ku bulamu bw'ensi eno ebizibu by'otandika okuyitamu nga bw'ozzookaaba n'embeera by'ogenda osanga n'obukonko bw'ogenda osanga tukkaanya nti bw'oba ozaaliddwa mu famire nga yaba Mama Fiina ya mpewo era tujja kubeera mukalu olina empewo ezikola ki ezikutawaanya bwe nkukebera ne nkulaba ng'olina ekizibu walusimbi si buli muntu ajje mu basawo nti aweebwa eddagala nze mulimu n'abantu abajja n'enseka nga talina kimuliko n'enseka nga omukazi yaddiba n'oga katono lwaki tadibira ddala ensi ng'olaba nti tasaana ddagala naye empisa zaamubula mpaka ekyo kikulu nnyo abasawo abamu tebabuulira abantu n'osanga omuntu ng'agamba nti sirina mulimu naye ng'olaba nti mu butuufu ne bw'aba azze ewange n'aga nti njagala oba gwakulima sisobola gumuwa ng'empisa takola ki talina kati abo bonna bonna mwebali gw'osobola ogana naye walusimbi omanyi nti lwaki toyina mulimu ebbanga lyonna nti kyusa mu nsaba ye ey'omulimu tukkaanya okoze interview ate oyagala okubire ne gwe wakoledde interview otandika ogamba nti omuwenguzi munnange mpisizaamu akantu kitegeeza gwe kyoyagala bakuyisizemu si kituufu kati ye counseling gye tukola naye ne mubaamu nga ye mukama oli yamutondako ogusiraani gwe nga gunene nnyo gwenkana TV obunene tugambe nga oguzuula otya olwo omuntu w'ekisiraani nze okebera kwange kati nze ne mukyala nkozesa misambwa okebera kwange sirina nnyo nze sirina mbogo sirina byambalo byojja kunsanga nabyo nga neetindidde nyenye omutwe obanga bw'oli mu kitenyi ne bwe mba ndi mu mmotoka nga ntambula so okutunira bweto munenga nti naye omukyala yazaala omwana oyo ng'ayina ennaku ng'olaba nti ayina ekizibu nze dda mu kutandika okulagula kuno saalagulanga nti natulawonda gwe naye natunulanga butunuzi n'entunula abakyala kuba nakulanga ku bakyala bakulu ne mutunula bwe nti naye bwe namutunula ekintu kyangamba nti mugambe nti ayina ekizibu ekiti n'okimugamba ogenda okimugamba otegedde otya nga toli mwana muto bwe natandikira obusawo naye ogenda n'okebera omuntu ng'olaba alina ekizibu ekiteeza nammwe mu basawo eriyo bannabbi abamanyi anti tebakopa ffe simanyi kyekyasookawo nze simanyi mwe abamanyi b'ebintu bino ebyenzikiriza njagala omanyi kyekyasookawo walusimbi mbuulira mmwe mumanyi bino tubeere abantu bannanga abakulu abeesimbu baani abaasookawo eddiini yayita ennajja nga tuyimiriddewo tutya abasajja bedda baatuulanga n'akwata emmindi ye yattaba n'atuula ku mulyango wayi n'afuwa emmindi afumiitiriza mu luzungu kyebayita meditation naye yagendanga okuvaawo ng'agifuuyi ng'omanya nti famire teri njavu walusimbi mulina ku kyalo gye mwakulira ng'osanga famire nga yo tebangako njavu ekitegeera noga ne famire y'abagundi eyo nga ye yakitalo gwe n'otunuulira famire ate gye walaba noga ne famire yali engagga omusajja abeera kuwala giwali amazima ga Katonda ng'ali mu nniigina ne nniigina atunga ntunge olowooza yali ntegeka ya Katonda amaka ago gafuula amagagga ate ne gavuwaza tokkiriza nti naffe ng'abantu tusobola okulemererwa okutegeka oli n'atafaayo bufu ate ekyo njagala nkibagambe talina kisiraani talina kintu kyonna ekyo njagala nkibagambe basebo ne bannyaba bali ku NTV naye walusimbi okuva n'olwaleero kimanyi ti kino nakijja ku Mama Fiina ssente y'okulya ssente y'okwambala ssente y'okweyagala mu bulamu bw'ensi eno tegaggawaza muntu mwe be mupulaninga nti entegeka embi obutakola accountability nti kantegeke nti kiyinza okuviirako omuntu okwavuwala n'akoma walusimbi tokiddamu Katonda ategeka ssente z'okulya nga zo oba oyagadde muwala n'okyakalako naye n'omuga nti tugendeko ku Serena tukyakaleko ezo zirina okubaawo oba oyagadde tugendeko ekalangala zirina okubaawo ssente egaggawaza omuntu etuuka mu ddakiika 5 n'ogaggawala obutaddamu kwavuwala eti eyo etali era n'otula noga nti mutuufu ngaggawadde ey'eddakiika 5 kankweteeko ekyokulabirako nze nave waffe ekyaggwe nga nze kola bwawusigaalo nennyingira Kampala bwe natuuka e Kampala natuukera Bugoloobi bwawusigaalo yali 89 netandika okukola obwawusigaalo gye nakola obwawusigaalo nafuna ekizibu nti bandeeta mu maka ag'oluzungu ennyo abaana nga boogera oluzungu walusimbi n'otuwa ku ttaka noganga nfudde kale waba akuvumye nomwabalirwa kimwogera oluzungu ayite mundeka kyannemesa okukola
nenga abaana bakuba oluzungu bano baali balinzi banyirira bakulu tugambe nga ne wabagambye kagagambo n'ogana gamba luzungu n'alope wamama entono byetumugamba tabiwulira ate nga naye tokola ki tubitegeera naye bwe navaayo nadda mundeeba walinga omwanyinaze ng'atunda miyeera gy'amatooke ku butaala ku katale ne ntandika okubeera wa mwanyinaze naye nga mwanyinaze yajjange waffe ekyabazala ng'agamba nga bwe yamala ennyo basaze bufulenki kaati ngo yeefuula omugagga abaana b'okukyala bakubaganya abasimbye embuto tugamba munaali eno yagaggawala so munaku muki asula ku kayumba akabi ennyo naye bwe natuula nga maze okulaba oluzungu lunnemedde naye lwaki sinoonya mwanyinaze nembeera awo nanfunira akalimu oba netandika nga nange okutunda mu woteeri tukkaanya bwe nagenda ewa mwanyinaze nasanga embeera mbi nentuula ewa mwanyinaze jjukira yasooka e Kampala emyaka 10 emabega akola era mwambazi nnyo bamutenda naye bwe mbeera ewa mwanyinaze natandika ebyalubaale ebyo nga bitandise okujja omanyize nabitandika ndi muto tandika okuloota ntandika okulumba abakyala gwe nnyabo tozaala olina ekizibu ky'obutazaala kati obuzibu bwe nasanga nti edda mu busawo bwaffe obwedda bwe twakolanga ng'omulwadde tosobola nga nti mpa 15 wamuwanga buwiddagala nga bakutende bane ekyana ekyo kirina emisambo bane ekyana ekyo kirina amayimbi lindako Amafiina ogenda tunyumiza bwewatuuka mu ndeeba ekyaddako katusooke tumulemu katono tuwaye tukyagenda mu maaso tovaawo